Kadaama afiiriddewo ekyekango nga yakatuuka mu ggwanga lino erya Uganda oluvannyuma lwa boyfriend gwe yajja ku Facebook okumufera n'amubbako ebintu byonna ng'amaze omutuusa mu loogi. Gano nno amawulire gasaana mwe kennyini mwewuliririzzaako ku katambi ke. Bwe yavuddeyo n'agenda ku mpewo eza radio yeekubire omulanga okulaba nga banoonya omuntu eyamubbyeko ebintu bye. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell nga buli video yona gye nteekayo ekutuukako bulungi. Teweerabira ku commentinga, commenti zammwe zituyamba nnyo okutambuza video, teekako n'okulaga abantu nti mubeera active. Njagala tugendeko mu katambi ka mwannyinaffe ono tukawulirize mukawa amatu ate era mukayigemu. Mumpe n'endowooza yammwe katambi nga bwe kati. Katugendeko mu katambi. Omuntu ono mugenda kunnyambako mu mutegeere mpola mpola kubanga tamanyi bulungi Luganda. Ababulidde mukyala Mucholi all the way from Gulu naye yakalandinga avudde Saudi Arabia. Naye ayina omuntu eyamunonye ku kisaawe gwe bayita Besweri. Ani? Lwelweri Besweri. Aha. Kati yanfune mu paaka yanleta mu town wano Jinja. Kati wanleta mu Jinja yafune lodge wakusula. Lodge? Wakusula kati ya bintu yange tuteekaawo. We mwavudde Entebbe ku kisaawe n'akuleeta paka mu Jinja City. Ne mufuna lodge. Kati bintu yange nleka kati nze ngambe kangende ki outcoming enviiri zange. Kati wengenze ku outcoming enviiri yaddayo mu lodge awo yagigyemu bintu yange yagenze naye. Kati nkubira simu etaaliko. When simu ya abeerako then takwata. Dindako Akelo. Ono omuntu eyakunonye ku airport omuyita otya? Just a boyfriend one. Boyfriend wo. So obadde omaze ne myaka emeka n'ono boyfriend? Mwaka gumu n'emyezi 4. Kubanga Saudi Arabia omazeeyo emyaka 2. So wamufuna otya okubanga ate love yamwe yakamala 1 year. Gwe Saudi wakamalayo 2 years. Kati wamufuna otya? Tembera ku microphone. Facebook. Wamufunye ku Facebook. Wamufuna ku Facebook. Yeah. Funa Facebook then tuyogera naye tukwatagana naye yonna kati. Muchi, what is your boyfriend's tribe? Musoga. Mnyabo! Oh. Bwe tubagamba muve ku online shopping temwagala. Bwe tubagamba muve mu kunoonya abasajja b'oku mitimbagano temwagala, mulabanga ffe abatabaagaliza. Naye nga mwattu emitimbagano egyo giriko abantu abakyamu bangi nnyo. Bw'oba nga toli mwegendereza osobola okufuna obuzibu kati ng'oyo bwafunye. Ate kati nno yawonye nti bamubbye bubbi bintu n'amubba ebintu byonna byavudde nabye Saudi Arabia n'ebintu ntu ebirala, naye mulimu ne bebatta. Tubaleetera nnyo obutambi bwe buti ne tubakakasa ne tubagamba nti abo abantu betujja ku mitimbagano abantu babeera babi, babeera n'ebigendererwa ebikyamu gye tuli naddala ffe abaana abawala. Ono yamukwanira ku mutimbagano ogwa Facebook ne bajja nga boogera bamaze omwaka gumu n'ekitundu boogerezeganya endowooza nga bwamulimbalimba. Oyinza n'okwesanga ng'ono ku ssente z'abadde afuna mu kiyumba abadde awaako ono omulenzi. Oyinza n'okwesanga ng'abadde yamusuubiza ebintu bingi okumuwasa, bazaale abaana, bazimba amayumba beekulaakulanye. Oyinza n'okwesanga nga takomyewo yadde n'ekikumi nga ssente zonna abadde aziwa mulenzi. Kono kankulinde ku kisaawe Entebbe nkukoleko emikolo egisembayo. Ono nno yasasudde ne loogi we bagenda okusula. Omuwala okwebuusa nti munnaaye kaŋŋende nkole ku nviiri. Omulenzi awo yapaakingidde ebintu byonna n'abikwata n'abitwala eby'omuwala. Yawonyeeko ekintu kimu butamuliira ku bbanja
kuba abasajja babikola nnyo ne baddiramu abava ebweru ne babateeka mu mukwano ne bapangisa ziroogi ng'ezo bo ssente baba nazo n'akuteekamu n'akwebakako olumu n'akulika n'ebirwadde nabaleeterako ku katambika wa mwana muwala eyayita mu ssaga y'emu bw'etyo yafuna omusajja ku mutimbagano n'amulimbalimba mukazi wattu amaze emyaka 4 mu kiyumba akomyewo e Uganda omulenzi amunoonye ku kisaawe apangisizza loogi amutaddemu amuliiriddemu ate n'alya kitwe n'aleka ng'amuyiyeemu n'amulekera n'obulwadde n'ebintu n'abibba n'abitwala bino abawala bye mwewussa omaze okutuuka e Uganda olw'okuba omusajja yakusuubiza agenda kuwasa akulidde ogambye kaŋŋende nkyalireko mukwano gwange gindi olwoba ofuluma nga naye afuluma kati no kyekyatuuse ku ono kadaameera baganda bange naddala abakola e Bulaaya mwegendereze nnyo abantu bwe mwaleka e Uganda si bantu era tebakyali bantu ekiri e Uganda bwe muba temukimanyize kankibagambe abantu baavu abantu tebalina mirimu abantu tebalina ssente abantu enjala ebaluma abantu bayaggayagga embeera mbi kati woba oli eyo ng'olina omuntu gw'odiringa naye knowing bisobola okujja obubi bisobola okujja obulungi ayinza okuba akweyambisa ng'alina kyakwagaza oba nga waddala musooke mwegendereze abantu be musembeza mu bulamu bwammwe omanye onanjagalako ki era neetaaza ki ebintu ebyo byonna byonna w'omala okubimanya then ekyo kikuwe go ahead ogende mu maaso oba olekeraawo abantu mubwegendereze abantu batemu abaana bangi nnyo mubalabe bava e Bulaaya ne bakoma wano ne babatta ne bava e Bulaaya ne bakoma wano ne babuzibwawo ebyo byonna biva ku ebyo obutambi muzenga mu bulaba abasajja b'oku social media engeri gye battamu abaana abawala mwalabako omusajja eyakatta abaana abawala abawere abaana 15 nga atta bawala nga nno talina na nsonga lwaki abatta abakwana bwe bamukkiriza ng'abatwala ng'abakozesa toddayo wammwe we baatuukira okumukwata nti kati tumukutte ng'abaana b'abendi basse be bangi ng'omusaayi gwayiye gwe mungi abo be bantu abali ku mitimbagano abamu ababira ku mitimbagano balalu ng'obwongo bwafa nga tebategeera bulungi tebali mu ntegeera zaabwe abamu nga baliko empewo enkyamu ezibatambulirako gwe n'ogenda n'obigwamu olw'okuba onoonya omukwano mwegendereze nnyo bano abantu b'oku mitimbagano imbeegayiridde ate baayiza okukozesa mmwe abali ebweru abeekolera we muba temwetegerera bulungi simanyi na kumanya twesange mu comment section imbaagala nnyo